olina strong belief about ekintu kyomanyi nti nno kikyamu nti kikyamu ensonga lwaki ekintu kino nkikuba kikwatagana nnyo ku bwongo bw'omuntu affirmation okukwata n'otandika okunnyonnyola obwongo nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti obwongo butandika okukikkiriza. It's the subconscious mind. Kati abantu balekerawo okukwata okulimba abantu batandike nnyo okukkiriza babateeka mu fear eyo ne batandika okugikkiriza abantu. Bw'otandika okugikkiriza otandika okuactinga as if ekintu kya happenings edda and so omuntu agenda ddala okulaba ebintu nga birwayiminga bulungi. Gundi simwagala kuba bandagula nti nankola ekibi n'otandika okumweyisirizaako obubi. Bw'atandika okukola ekibi ng'ogamba omulabye ndabagamba mulogo omulaba nakugamba nti no otandika kiteeka mu bwongo obwo ne kitandika okukyusa actions zo towards them. Gwe batte bw'obeera wano n'otandika okulowooza tugambe obwo olowooziza ku mukyalawo. It's in the brain but the body will react. Obwongo bujja kureactinga. Era bw'onaatandika okugamba ejjo seebase neoli seebase nakoze bw'otandika okirowoozaako ogenda okulya ng'otandise okukoowa. Era omuntu atatunula ku ssaawa ze yeebase n'azuukusa ayinza okukeera ku makya n'afunctioninga bulungi. Naye omuntu atunudde n'agamba hanneebakidde essaawa 3 olw'ensonga nti amazu kiteeka mu bwongo bwe nti teyafunye tulo tumala straight away nga yakazuuku kaaba akooye. Kuba obwongo buli aweya obwongo bwatewebase kimala. Thank you very much. Ne busukuma sigineezo mu mubiri. Nooze ebintu bino bate senga olina obulwadde ng'ofuuyisa nnyo buli kaseera ogende mmanju ne batuuka ku mukolo ng'omukolo gugwo ng'olina kubeera center of attention oli ku high table. Bw'oba obadde ogende mmanju emirundi 8 oyinza okugendayo omulundi gumu ng'ate ebyokunywa wanywedde byembi. Wanga wano obwongo bugamba wano teri kufuukafuuka. Weebale. Naye ndowooza nti oba Katonda bw'atyo yateekateeka ensi ye I don't know nti kubanga Haji bw'obanga bw'otandika kugamba kati genda zuuka ssaawa 11 bw'ozuwera 11 nga bugamba zuukuka bwe budde bw'obanga gwe buli lunaku obwongo wabugamba nti ninakeera mu kiyigo ngenda kukola susu kasita ziwera bwe zitibwazigenda nti by ssaawa 2 akati bate olaba obwongo bwe tuyita conscious mind bwe bwongo obuzuukuse ne wabeerawo subconscious mind bwe bwongo obwebase obubongoota kakati kye bayita subconscious mind teyawula kituufu na kikyamu. Yo ebeera system nga bagisetinga busetinze eyo reactinga bureactinzi. Katonda yagisetinga. Experience yo yegenda ng'esetinga. Olaba omuntu kati nga bamusetinga nga akkiririza mu ddogo. Ayinza okuwulya bye twogedde byonna nga biri factual mazima. Naye the subconscious mind ekyakikkiriza nti gye kiri kuba kye yakola ki kati bw'okkiriza nti omusajja kyayogedde naye kituufu bwe eri munda obwongo buba bukyagamba nti kiki kikyamu era bw'anaavaawo kiri ki overpoweringa nti eri subconscious gy'owulya gye nkugamba yeebase mu butuufu yeefugira ddala. Olaba omuntu gwe kati okufuna sente omanyi nti nno okusaasaanya sente necessary kibi omanyi olina by'okkiririzaamu kakati by'osomye naye engeri gy'ozze weeyisa obulamu bwo bwonna engeri gye walaba bakadde bo nga basaasaanyaamu sente bw'ogenda ozisaasaanya eri puroguramu ekulimu ejja n'ekutuulamu bweti yakutuulamu yo teyeebaka. Kyova olaba omuntu ogenda n'otuuka ekiseera ne weebaka ogenda okuwulira omuntu ng'ajja nvaako omupiira naye nga obwongo obutuufu bwakoze eki bwebase naye nga buli bukyakola ki the subconscious mind yeekuuya n'agamba nagenze n'endoota ngamba wulya we muli awo nga mutujja ne tufumba caayi noga nedde twabadde awo nga gw'osumagidde twabadde wano nga tunywa caayi ng'obujiiko wabadde obuwulya nga babukola ki babukuba kati subconscious mind yo wali neetandika okukola neefumba olugero
nawe olota simanyi mulamu nina kyengezaako kuzimbira wano omukulu batte kyenjagala otandika okuyiga buli obwongo obutegeere nti bwo bubeerayo naye nabwo nga bukola naye buli very powerful kati abantu bano baabukwata ne babukiyingizaamu ekyo ekintu nti nakyo okukijjamu olina ddala okuyiga bwe kikola ate n'otwalira ddala ebbanga ng'ogezezzaako okukiteeka mu bulamu bwe osobole okwozaamu kiri ekirimu ky'oba olaba ne bagamba omuwala gwe bakutte ng'agenda kufumbirwa ne bamubuulira wiikisi 2 ng'obulamu bwe bwonna abadde musege baba bamala budde baba bamubuulira pretense against what they are made of era bw'agenda abizannya emyezi 6 agenda okubiraba nga tebikola ki nga tebirina makulu ng'addayo mu busege bwe kuba bwakkiririzaamu naye ate singa akibeeramu n'amala emyaka 10 atandika okufuuka famire ne bwe muba nga temusaba omu n'afumbirwa omwami ng'asaba bw'amala emyaka 8 oba 10 ogenda okudda awaka ogenda okulaba muba mukyatudde wali nga ye ali mu kusaba era nga n'akabonera kuba kati puroguramu ye aginyonyogedde for a long time atandise okukkiriza omwana w'omwavu taloota pizza aloota miwogo abaana abavu baloota ennyonyi nakugamba nazuukuka nakugamba daddi naloose ennyonyi nga tuli mu nnyonyi tekiriyo bw'aba yagiroose aba yalabye firimu ekiro era nga subconscious mind erina kye yakoze eki omwana otaako ku nnyonyi bw'aba akiroose aba yalabyeko ku firimu nga ya nnyonyi bw'obeera ekiro nga mwalabye firimu ya hora biseera bingi ogenda kuloota nga bakugoba lwansonga nti bwe ogenda okuzikirira buli obwongo buba bwakafiidinga ebyo kitaawo bw'aba yali akukuba kibooko nga ne bw'aba nga akunyigiriza ng'owulira ddala talina ky'okoze ne bw'okula n'oweza emyaka 3, 4, 5 bw'ofuna ekirooto katugambe obadde tossa oli mulwadde wa asima bw'obanga oli ewantu ng'oba pira ekunyize bw'otandika olutalo omubiri gufunye obulumi njagala ompulirize bulungi ng'ofunye obulumi ku mubiri nga weebase bw'oti obwongo bunoonyayo situation eyali ekunyigiriza buforming a story that is the subconscious mind ogenda okulaba ng'olwanagana ne taatawo olw'ensonga nti yali akunyigiriza kati naawe obwongo bwo kati bumanyi oli muntu mukulu you stand up at him otandika omugamba muzeyi naye tojja kunkuba naye kikirwa obulumi buli kuki ku mubiri obwongo buli bugamba situation eno situation ki nga buddayo mu fayiro nga butandika okunoonya mucu nga bufunayo story nga bugireeta nga butandika ogifomulatingawo ogenda okulaba nga muzeeyi omulwanyisa munfaako kiri eno kama Africa oba n'embazungu eyo gye mbeera kyekikula ky'abantu kyokkiririzaamu kyotandika okulaba this is a very deep conversation omuntu bw'aba ali ready okuyiga asobola ogiyiga ffe kyekituyambye ne kitufuula abantu kuba twakkiriza nti tetumanyi lw'osooka okukkiriza nti omanyi kitono yebeera entandikwayo ey'okuyiga ebingi kuba weewe ekkatala ery'okutandika okusoma oli bw'aba yajja wano n'akusomesa nti eno eddiini yange gyenzize nayo yeeyo n'owulira nga kyagamba kyekituufu nga naawe okola plagiarism ng'oteeka mu bwongo naye omuntu omutuufu atandika okubuuza lwaki kino kyapeninga bwe kiti nakugamba abantu bangi nnyo bayivu naye sibamanyi okutegeera kulala nnyo otuuka butuusi n'ogamba lwaki ekintu kino kibadde bwe kiti n'otandika okukinoonyereza kyova olaba abantu ebintu bibatuukako oli n'agamba gundi yandoze bw'otandika okuba nga byonoonya by'otandika okulaba nasabidde saalembi nsabidde saalembi be bantu oli akikukonvinsingira ddala mulimu abajja bw'onaatuuka mukakitawo bw'anaakwemmere togikwatako ogikwatako ayajja kukuloga nene n'omugamba mukyala kyoyo buli kaseera abeeraawo n'obutwabwe nga ye yalinda ffe naye twogera bino byonna Haji omuntu sigenda mwogera linnya abamumanyi bamumanyi ali ku social media okwo yeewaana
agana kikola katonda wange akola olaba bw'ofaanana bwe njagala ofaanane oyongere ofaananye eddala bubi paka lw'olikkirira emagombe nze ojja kutegeera amaanyi ga Allah gwe nsinza kuba munnaabona ya essanywe lwanajja ku olwo musanyufu kubanga oli abona alwala agwawo aganze nze nakikola ekinyambye tomumentioninze kubanga saali gyongeddeko nsomanyi ku social media naganda era nga sijja kwogera sigenda kwogera ku muntu yenna naye ekisookera ddala bw'otandika okwagaliza omuntu ekintu ekibi obeera oli muntu mubi nga ggwe ate bw'otandika okulangirira nti gundi simwagala n'okyenyumirizaamu ng'omuntu obaako ennono y'obutamanya oba wabikkibwa okumanya okusowaŋŋana kw'abuntu okusonyiwa kw'Abakatonda bw'obanga toyagala muntu weewalenga nnyo kiralaasa nti tomwagala teri muntu asanyukira era teri muntu awa kitiibwa muntu ayagaliza muntu kibi oba muntu apromotinga kintu kiri very negative ffenna abantu batusobya naye okutambula gwe kakati abaana bo babeera batyawo nga bakulaba nti muzeeyi yawalaŋŋana ne gundi omulembe guno omudigito era bagendana okutuuka gundi lwe yafa yanga yeewana nze nkuliko eryo libeera bbula lyansa tuyinza okubeerako n'abantu nga ddala tetubaagala nga tebatujjira naye ate okulaga kwegamba in fact teri muntu alina bintu nga bimutambulira bulungi mu bulamu alina budde bukola kintu ekyo tekiriiyo ate ekirala mulimu ebintu ebigenda ne bikwatagana bwe bikwatagana ne birabikira ddala ng'ebyo ng'ebituufu anti kati n'oli weebuza nti naye lwaki lwe yayogedde ono wayongedde okuba obubi anti kaakati mulimu ekintu abantu kye bagamba nti its chance mukulu batte tebakulimba no human being has those powers tebakikulimba power is when you can get a policeman n'ogamba oyo mukwate musibe muteeke mu drone muteeke wali that is the only power a human being has mukwate mukube kibooko inflict pain ng'akirabirako yo power gy'alina naye tewali muntu alina superficial agenda kubeerawo akugambe nti genda okole kino genda kakati gundi agire bw'ati omuto gumulume tebakikulimba alaga ni mukwate omuweeyiye papa yeyo gw'owulidde inflicting pain awo nakuba essasi n'akola kino yo power omuntu gy'alina ku muntu omulala ti naye gundi nagize bw'ati ne mumukolera kino n'atandika okufiiringa bw'ati nsaba Mukama Katonda endowooza gye nnina aginkuumire ngende bwetyo despite of abantu bonna bagenda kiwakanya tekiriiko obulemu bw'obwongo bw'omulala tebulina kuntuukako oba nange obulemu bwange nsaba buleme kutuuka ku balala naye obwange bwe bubanga bwe bulemu nsaba nfe nga ndi mulemu nga bwendi nfe n'obulemu bwange ku bwongo n'ekyo sisobola kukikkiririzaamu it is scientifically proven abantu gye bali bamujjanjaba era obulwadde babulaba nti gye buli medication yeeyo omuntu bakugambe yalwala ekibumba yakola kati bwewasukuma eddagala nelikola kino ligenda mu gundi ekibumba kati tewali ate abantu abo baprayinga nnyo to the ignorance of others kyova olaba abantu gundi jangu nkusabire jangu okole bwoti lwaki we bakwata bakufumbire hope bakuwe essuubi nga ggwe lwaki bagenda mu bifo eby'abantu abali destitute lwaki bagenda mu bantu abalina obwetaavu we bateeka essira njagala oŋŋambe nti gundi yateese essabo yateese wa bagenda okusabira abantu n'agenda ekkololo tebasaba nedda sigambe kusaba omanyi kati abantu bajja kitwala bakitwalire mu ddiini ate abantu when it comes to that the thinking ekkololo teri bakola byamagero
ani gogenda okuzungira okutuuka ku level ekusuzaawo olina okubanga ebyekisirwa bijja mu bwongo obwo. Let us talk about business, let us talk about numbers, let us talk about how we can market, let us talk about how we can influence, let us talk about networking. Kyekikola ssente kyetutandikirako si irizi. Gwe irizi zo zikwate wenyige okole kyosale enkoko byonna birowooze tebikolangako ssente. Obwo bulemu bwo bukuli ku bwongo. Bw'ona agenda ekkololo n'oteekayo essabo ojja ddibeeramu paka lw'onaggala. Naye bw'ona agenda kumpi ne slums, bw'ona agenda kumpi ewali ebyetaago, nabagenda kujja lwa nsonga nti okulowooza kwabwe ku level eyo. Ate okutuuka ku level eyo bwongo bwe buba bwabatuusaawo era kye balowooza ky'ova olaba obakwata mu bwangu n'otandika okubageta n'obagamba jangu nze ngenda kikolera nkuwa essuubi n'akwata ekitono ky'alina n'akwata mu waleti n'akijjayo gwe omusabire gwe bw'oba osobola okwesabira ne bibeera lwaki omuggyako ssente ze lwaki gwe teweesabira n'ozifuna direct n'oddayo eka n'ogamba nti Mukama Katonda ndi wano ntudde mu ddiiro naye kaakati ngenda okuyingira mu kisenge nteekera awaawo akawumbi nkomewo nze nzije neegulye Range Rover yange. Why? Lwaki gwowe essuubi ate gw'oyagala agigulire? Twalabanga ssente ez'omukisa owaayo 10 bakuwa gumu. Otegeera otya? Okozesa ogumu ozaaze. Otegeera otya? Lwaki ye takwata ogugwe naguzaala? Amaze ogusabira amaze oteekako omukono gwa Mukama. Alhamdulillah. Nebaza Mukama Katonda. Bwe bubanga byenjogera bya kisiru nfe n'obusiru bwange. Nze nakkiriza. Waletiyo leeta ngikwateko. Mukulu bate yange tagikwatako. Mukama ngambye. Mukama ngambye ne waletiyo. Kanfe ne waletiyo. Kanfe nayo nga teriimu ssente wadde. Banoonyera bantu nga byagaana. Najja n'atandika okutunza essuubi. Kiki ndowooza. Naye oli ne bw'anaakusabira okwenkana ki? Ng'endowooza yo yakyavu. Ogenda kusigala ng'oliki? By the way, n'otambula n'ogenda ekyenjojo ne bakuga wali akasajja kakola bwe kati ne ssente ne zijja n'ogira bw'oti wetwavayo ebyegundi bizinesi ye n'etambula. Ate akasajja gwakatwalira ssente. Naye ng'ate ogenze kasaba kakuwe bugagga. Oba olina kikyamu kikubwongo. Nabadde ne mukulu wange jjo naye wa mawulire. Twabadde twogera ku bufeero obuli mu nsi. Naye abamuyita okukola emboozi. Nga bankusabira nkuteekako omukono gwa. Manyi kati bali buli wantu. Balinga bawola ssente. Alina we yapangisa awo. Napangisa ennyumba. Bw'ogendamu n'akusabira ebitabo bye biri wali. Akwata ku kitabo n'akoowoola Mukama. Era naye obulamu bwe tebuteredde. Mukama kyambikkulira wano. Naye kye tugenda okukola. Olinayo mmeka? Amadde sirina ssente. Musajja wa Katonda yafuuka musajja wa ssente. Zogenda zikola ki? Zojja zifuna. Owulidde kyegamba nti beera n'okukkiriza Katonda akola. Mpulidde munnange. Nti mpulidde. Ate ogenda oleeteyo. Ate nsooka tugula amafuta. Ate bana kusabiza ki? Amafuta. Gye byaggweera. Amafuta gali gasumulwa eziri ezibadde zeesibye. Zibadde zeesibye. Ndeeteyo mmeka? 10,000. Osumulula emmeka? Andi ecupa y'amafuta. Ya 10. Olive oil wamutuna mmeka? Andi gwe bakozesa olive oil. Togenda nnyo so personal. Ngamba olive oil. Buli muntu agira. Kyonna kye bakozesa. Aye gye byaggweera. Naye wasenga wazibu wabi. Kyogenda okukola njagala ogenda otundewo. Ojje ne ssente tubbulule omukisa. Okole ssente empya n'enkadde. Okole eza Uganda ne $, ennyonyi ogifuule kagaali. Owulidde? Mwana wa Katonda. Mpulidde. Ewa Idris abantu wange ntunda waawo funira omuguzi. Gundi Dani gundi wane mufunira omuguzi. 7 mwezi. Million. Sente zo zizo. Ali munaye akantu nga bwangambye nkaleese. 7 mwezi. Kakati
sente ezo ziteeka awo mu kaveera tuteeke ebitabo byaffe wano mukama asule ng'akola komawo enkya ku ssaawa ezi ku makya ogenda kukola sente ayina okuddayo nga basenguse naye mukulu batte ne bampaamu obukulembeze bw'eggwanga lino nga basenguse okumala omwaka gumu ekigambo kye nsooka okukola mu myezi omukaaga ogusooka guba kuzimba makomera n'ensooka nkwata n'ensiba abantu ne basooka baddamuuko amagezi kati ng'oyo alina okubaako kalumu mwalina osooka oteekebwa okukubibwa kibooko nga tannaba kutukaabira banzigyeko ssente zange amala okukubwako ku kibooko zisookere mu bulumire eri tulyoke tumukanika obwongo 7 mwezi n'emitwalo 10. How can you go through all of that? Omuntu nakugamba ngenda kusabira kwata leeta egenda otunde ennyumba yo olete sente. What kind of ignorance is that? Like otandika otyo okunfumba olaba abantu batuvuma tubadde kuno ntusomesa abantu buli omu omusanga mu kkoona alye n'obutamanya abe ne bavuma ffe lwa nsonga nti nno bo be balina ekikyamu naye balowooza ekikyamu ffe abakirina. Olaba ensi eno ekitusumbuwa kizze wano buli kimu kyonna kye tuliko by'owulira abantu bye badaaga simanyi tuli ku ifuriisi tuli ku gundi ani gundi atudaaza bwongo obuli mu society bwe butusumbuwa. Mukulu batte temusobola keera ku makya nga muli mu ggwanga mulimu abantu tugambe 100 ng'abantu 80 tebakola abantu 20 nga be bakola ne mulowooza emirembe weegiri abantu 20 basasulira emisolo egirina okulabirira abantu 10 kyonna kati kiri ekinanda kidipendinga ku ki kati kitegeeza 2 omusolo gwe baleeta gwe gusasula poliisi baba ku mirimu nga bakola abantu abatakola be basinga okuzza emisango babba be basiba nga baagala bakabendi be basiba buli kamu konna gundi asukumya anjiridde amazzi yazza wano yekoze omukojo wona aguyiwe wange ngenza ku poliisi ngenda gwa gundi be bafuula poliisi bize buli dakiika abadde atwala akagaali ka gundi yagize bwati nakwata ekijanjalo nakiteeka mu nnyindo ya gundi gy'emisango gy'osanga ku poliisi egyo egitaggwa yabadde ayitawo n'afumita omwana wa munne ekikwaso bonna nga bali okwo batudde buli poliisi gy'otuuka ogisangako lusu ogamba gundi teri mugagga awunya bw'atyo ekibateekako bwati abantu bo beevaako bakwata obuvunaanyizibwa at one point this has to be told nti abantu nammwe mukeere mwetwalemuko obuvunaanyizibwa tolina ngeri gy'okeera ku makya wadde ogamba nti n'emikisa tegiriiwo n'okeera ku makya n'ozannya ludo ng'obwongo bwo bukola omubiri gwo gukola mu butuufu bwonna bw'oba oyise wojje wange ng'oyagala mulimu ewagibakaluba sirina qualification gye nkusaba okusitula amataffaali oba okukyanga omukyanga wali oguweereza onyuke n'omutwalo gumu kitundu obeegi 2 mubeeraawo ekiro ne mugenda ne mukuba abantu obubadiya ebbulo likola lye libaagaza mu kaagundi lye likutwaza ssente za muno bye balwanyisa ku malwago ennusu 10,000 ne mugenda ku poliisi kati bali abasasula omusolo ogw'abantu abangi bo babeerayo talina na budde n'amunyiiza alina conflict resolution asobola gamba agundi kamwerekereze mmwe buli kaseera muli kuki be mugenda gye muwawaabira temusasulirangayo ku musolo abasasula ssente zaabo be bali abataloopa kakati mmwe ne mukwata ate ne muconcentratinga ku bali 20 n'omutakisinga kino n'omutakisinga kino nti n'omuntu eyali badde aflorishing eyali badde agenda mu maaso because system teriiwo you are desperate mumunyiga buli kamu konna mukakoze ne kano wabadde tonna bakaleeta kyekigenda okuddirira n'ono kyabadde akola kigenda kugwa kakati ekifaananyi ekikulu kibeera kugamba naye tuli abantu bameka production yaffe eyimiridde tuwadde mu census ku mwenna abatudde wano bakabala bameka ate ffe twabalinde wakati bajja oba bambalira mu kyalo mukwano gwo kigwomanyi gwe baabaze eyakuganya nti nabadde ndi awo ewange ne batuuka
omukulu yange tebamu kati tudde ku nsonga ekyo tukiveeko tugambe nti n'ennamba yaffe eyimiridde bweti but let us have a discussion how can we have such a big population ng'eri non-productive kuba kakati abantu b'okwasaganya bali Kampala bali Wakiso bw'okwata bw'okamula Kampala Wakiso yes kati how can we shift endowooza eri wakati endaba y'ebintu y'abantu bano abali wakati tugikwate tutandika ogisaasaanya buli wamu wonna babeerenga basobola okubanga bacontributinga ku kintu kyaffe ekyo kyokka kyekigenda kubanga nabo ssente bazaagala honestly balina okusasula abasirikale balina okukola ki balina ensonga zaabwe entuufu naye kaakati kugamba ffenna tututte tutya obuvunaanyizibwa abantu obutayagala kutwala buvunaanyizibwa eva bwe buleeta emitawaana bwe gityo omuntu okukeera ku makya n'atakola naye ondowooza gw'okimanyi nti nno mu kika kyammwe waliwo omuntu gw'omanye yakeera ku makya n'afuuyirira ekirevu ne kikula ne kitandika n'okkuba ejjo byonna naye tolina mulimu gwali owulidde nti akola naye ng'awangadde yawasa n'okuzaala n'azaala alina engeri gy'atambulawo ku kyalo n'asabaasaba y'ebiri n'agenda n'agira bw'ati n'afunayo ka blocking n'abaako ka politika gundi ke yagira n'abaako abalina obuvuyo n'agenda n'abayamba n'atuula mu misango gya LC n'abanegotiator ne bamuwa akakadde ako ne kabatwala kumpi mwaka mulamba kugwa nga y'obulamu bwe abumaze ali awo tomanya bw'awangadde ng'era ne kuba kuziika bw'otandika okulimba nti yali musuubuzi oba olimbi n'abasinga beera aba businessmen era abasuubuzi omanyi businessmen kyekikuyisaawo mu bwangu n'avaawo emirimu gye n'agitambuliza ku kyalo tebagyogera era abadde muntu yabadde ku kyalo kuno ng'akola emirimu gye bulungi emirimu gye gyonna agikoledde ku gye emirimu ki gy'okusabiriza kakati abantu tekitwalangako nti n'okusabiriza okwo kintu kikyamu kati bw'olaba kitaawo ng'abadde akikola gwe omwana ki ekigenda okukulobera yo tandikiraawo ndowooza ate okutandika okusomesa generation kigenda kutekinga a long time ate n'abakulembera bennyini teri muntu agenda kugamba nti kaakati agibakaluba wali olowooza wasomesa ku nsonga bweti nennyinyiitira bakuwe programu wano otandika okuba ng'ogenda osomesa abavubuka no tekiriyo era ekyo tekikola namaki tekikola makulu naye ng'ate ebintu byonna okukyuka byonna ebintu okubeerawo bitandikira nga kirowoozo teri muntu muyabayaba afuna kirowoozo nga kyamakulu ne bw'aba akifunye nga kizze buzi ng'akiwulidde bakinyumyako tasobola kyaprehend akireka bulesaawo kati omuntu omuteeka ku masannyalaze lwaki oyagala kino lwaki tulina okuyita ku nguudo nga ntuufu abantu bw'ogenda e Bulaaya oli ne bw'aba atambula bw'alya ng'alidde oba ka biscuit oba alidde kabologamu tasobola kusuula kasasiro atambula paka lwasanga bini n'agisuula akasuula is a mindset yes si wano akirina kyabakwata mweki ekiddako mwegobera mu kibuga ani ayisa mu busubi wuyo mumukwate mu bwongo bwe abadde takiraba nti alinya busubi ate ku ekyo wano buli omu si mugagga si mwavu si yasoma saata kati ndowooza baakula tebabiraba nti birina okukolebwa okutandika obbibasomesa babitegeere kuba omuntu okutegeera obulungi etteeka teekawo initiative teekawo embeera nti ogimusomesa atuuka okukola ekintu nga tagamba nti nno saakikola ki saakitegeera kati abantu abasinga bonna batambulya mu kugamba nti nze sikimanyi endowooza yeekulowoozesa eddogo endowooza yeekulowoozesa nti gundi yakulemesezza ndowooza kibeera ku ggwe tewali muntu kakati oyo eyo yava ku mulimu n'agenda n'akomawo n'abagamba nti babadde bandoga mbadde soogera akakasa bwe yabeera talina kadagala konna ke yamira awaka nkugamba ekinza atali yalimira naye olw'ensonga nti baakibakwasa nti nno ekintu kyonna ekikutuukako ekibi wabeerawo omuntu aba akikuleetedde fe muzeeyi waffe yalwala awo n'afa naye strangely nagenda okulira nga waliwo abantu aboogedde ebintu ebitakwataga omuntu mu Africa alifaako ddi yali myaka 82 what do you expect
olaba b'emyaka 10 be bafa neera n'owulira gundi yawola sente za gundi weyazimubanjiza zaali nno miliyoni 2 gundi weyagizaawo n'agira bw'ati naye olwo abanja nnyo abanja nnyo najja mu fuse nkusaasira nnyo mukulu batte mukama katonda bw'akusaasiranga n'akubuusa entegeera efaanana bweyenseeno weebaze mukama katonda tekiriiko musomi tekiriiko ataasoma eri ebeera ndowooza nga ya munda nnyo bw'etandika okukubako munda ng'olina kyokkiriza amasannyalaze ago ge gatandika okufuga endowooza yo bw'obanga ddala munda yo olowooza okuloga ne bw'onaakwenyakwenya n'okiyisaako era ojja kureactinga ng'omuntu kubanga belief eri more powerful than facts. Okay. Butambula ku Extra Digest mugoba nsonga abanyabale basebu kuline Haji Yasin Bakaluba Properties. Bwe tutambula twogera ebigambo ebyobulamu obwensi. Waliwo yasidikiteka video Haji kalyawo ku WhatsApp yana nti loddamu okusingana Haji. Mugamba atugambye ku bakazi abatubba. Obasa omukazi n'omukolerera neegatta n'abafere b'ensi eno ne bakubba. Musajja bagira n'akola sente ze n'agula emmotoka ye ne madamu n'amugulira eyiye. Madamu we yagenda eyo gye batambulira emmotoka ye nadda n'agayo omusajja emmotoka bagibbye ganatosize namwe emmotoka bakoze eki bagibbye musajja naga bagibbiddewa wano zenzo zipa okunoonya na park nze nga teriiwo tiye kale tujja banoonya ababbi tiye omusajja atandika kuba mu bantu bamanyi bana emmotoka ya mukyala we bagibbye babira wiki ngezi omukyala alina mmotoka abaali awo mwami kulondoza teyakola hani nsabako ku mmotoka ntambuleko olwasaba ya mwami ey'omwami eri bagibba mga kale tewali buzibu mukyala kwayo omusajja yali amaze okutega emitego gye emmotoka ani yagibba omukazi teyadda na mmotoka nayo ne bagibba ey'omusajja okubiri ne mubbako ey'okubiri babba ku muntu yo ekisirani yalina kyaba Kennedy nkugambye agenda okudda hani emmotoka yo bagibbye agibbye yayogera atya hani emmotoka bagibbye nga yali abala bagibbiddewa nze ne parkinga ombadde n'emikono yakaenda mu supermarket manyifu emmotoka bagibbye amayi eri bagibbira ate eno ababbi baneeno si ba munju omusajja ayinza okunoonya emmotoka ye nga bagisize mu nsigo nga n'eri bagisiga mu nsigo twayi kusiga kali gwe engeri gy'oli Haji nzijja ligamba Haji nkusizeemu nebaza Allah mpadde naye ettaka lyange lino ndikukozeeyo ndikusizeemu bagenda okunoonya ey'omukazi bagisiga mu nsigo weri wali tennamera era bagisize mu nsigo n'ey'omwami asigayo bitali emmotoka yange wasize yaki owaba n'abawa essuubi owaali olowooza nolwawo mu Platizi Kawundo sabula emboozi sayagale wano nzirawo nze mpe eyange nsooke nzigyewo eyaki eyange namugala naye naye nonze nakola ki nagigula gwoba oyagala genda otunde ekibanja kya nnyoko gy'okisige tomumanyiira mmotoka omusajja najjaho emmotoka ze ate obufumbo bweyongeddeyo naye kiki ekireeta endowooza eyo like I don't know abantu bwe tuneesiba ennyo okwogera ebintu bino bajja na kutuuka ekiseera nze obusibulaba nga ndowooza gy'ogamba obububbi Haji obububbi bw'abanga teyatunda nti bamuweemu ssente n'aleeta nti nteeseewo kubanga agamba nti nkiwaddeyo ngenda kufuna ekisingako kati ekyo ate yo ndowooza naye bwe nakomawo ewuwo naguza ki hani emmotoka bagibbye gwagibbye kitegedde
either n'ogigabira muganzi wo oba munaye no anti kati ekyo kyo kyoyogedde tukitutte ku nzikiriza okitegeera kuba oli bwajja ewange tugambe omukyala n'atwalako akakadde kange n'agenda n'akongera mu bizinensi ye nga takansabye abanzibye naye bw'akatwala ng'akatwalidde muntu kumusabira abanzibidde mu butamanya bw'enzikiriza kati abagasse ebikondo abagasse ebikondo kyabakola teyakikoze nti kiri beneficial to her in terms of money naye aba yakikoze lwakubanga obwongo bwe bwakyankalanidde mu ndowooza ey'enzikiriza kaakati oyo yakikola nga nzikiriza yekoze eki nga yemutabudde obwongo ekyo kirala ku kya bizinensi kubanga mulimu n'ababba ne bakyankalanya babba baabwe ng'agenze kukola bizinensi eyo nawo bwe tuba discussing nga babeere different nayo oyo eyakoze ekyo yabadde endowooza eri gye saagala gye nkubuulira crowdinze abantu abakola ebintu ebyo balina oba nalaba bakigamba nti Rwanda yatandika okukinforcing ennaku zino nti abantu abasabisa abantu babe nga balina courses abasomye yes ate nga bali registered basigale ku nnono kubanga abantu ebintu bino batandika bitwala nga business manipulation omuntu ayogerera ddala nakukwata kubanga omuntu kumanipulating obulungi asooka kumanya bizibu byo n'ayogera ne weebuuza omuntu ono ategedde atya n'invokinga emotions zo then n'olyonka weeta kumbe ebizibu ebiri mu society kati era temubulwamagala ekyo kiri kunze kaakati gwe bw'otandika okutambula byonna ebizibu ebitukwata ne bitumenya lwa nsonga nti tubulwako engeri gye tubyetikkula olumu ebizibu ebyo okuwewuka tuba tunoonya muntu gwe tubigambako abitegeera abantu abo bateekawo ng'abawuliriza era ne bakulaga nti babitegedde n'ayogera bulungi nti awulira ddala kikyokola kikyolimu and that's how they win your trust gwe n'ogenda n'okwata oŋŋamba otya onsiga kuki kakati okwata omuntu anoonya obulungi obuva mu kusaba ate obba otya ekintu ekitali kikyo that is another level of madness kino ekintu kyetaagira ddala crusade ebeerewo abagenze mu north abagenze mu west abagenze mu south batandika okusomesa abantu that level of ignorance tugezeeko girwanyisa mu society yaffe abantu abakola ebintu ng'ebyo batandike n'obateekamu abababega balabe what formula what kind of words biki by'obuulira abantu kuba information reaching masses determining how the masses behave kyova olaba gavumenti etunuulira nnyo emikutu onnyonnyola ogigamba kirwakubanga abamu kale baconcentratinga ku kikisobola okuleeta insecurity yes tege ebyokwenda biggwanga mu kati y'abantu nga baali badde batunuulira nnyo abantu abalina followings ennene balabe bagamba ky'abantu basobole okubanga basobola okubashapinga bweweebuze lwaki era omuntu akontrolinga amawulire yabeera ne power edda wano abantu olaba bagambanga nti gundi yawambye era bawambye UTV bawambye Radio Uganda lwa nsonga nti yenna alina monopoly ku kutambuza information ayitaawo era ne gavumenti ombango oba bagikutte baginyigiriza kyesooka okugira gundi temukyaza gundi ne bamya kubanga bamanyi nti bw'ofuna obwongo okupenetratinga n'oyingira mu bwongo bw'abantu osobola okukontrolinga kakati n'abantu bano batandika okugamba gundi ono alina access ku bantu bano naye abagamba ki baleme kukkiriza abantu kutandika kugenda nga bayigiriza abantu ebintu ebyekijinga kuba okubawuliriza ennyo bawininga trust yaabwe ate amaanyi goggwa mu kukola ekintu gasinziira obumalirivu bwo okukola ekintu kisinziira how emotionally involved how emotionally engaged bwoli mu kintu ekyo kati bababuulirira nnyo ne bafuna amaanyi naye ago amaanyi nga gagenda kukola kintu kitagattako gwe bwokwatira wano n'ogenda ewaka awo n'ojjayo emmotoka yabbaawo kiyita kitono
ojije mutima ogw'okwe agamaanyi gabeera ganjawulo omuntu wagenda n'abuulirira omuntu n'amugamba nti genda otemeko omutwe gw'omuntu omanyi kyekitegeeza okugenda okutema omutwe gw'omuntu n'ogukwata n'oguteeka mu kagundi mu kabokisi oyota obujulizi omanyi kyekitegeeza agamaanyi galina that kind of brainwash eri ku level ya kika kya waggulu kakati omuntu yenna atuuza abantu n'abamatiza kyalibadde kya buvunaanyizibwa ku society yonna okubuuza ani oyo ayogera mu bantu era ayogera ki much as we might say nti waliwo freedom of speech naye ate tuleme kubeera n'abantu bacripplinga bantu babuuza abantu waliwo akaposi ke nalaba abantu bye bakoze oba babikoze South Africa bonna abagwira balaga abayindi bye bazze bye bakozeeyo naye gwe genda obuuza bannayuganda abasituka wane South Africa batutteyo ki ogenda basanga batutte ba exporting amasabo tuli wano kyekyokka njiri kyekibakuŋŋaanya kiraga society yammwe erowooza ki South Africa n'atukama society yammwe erowooza etya tosobola kukola kisinga ndowoozayo endowoozayo yedetermininga levels zo kyokola nekyokoma okubonaabonaako n'essanyu lyo byonna kisinziira ku ki kyolowooza era byolaba mu society byebyo bye balowooza emisomo egy'ekitegeevu bw'otuuka mu nsi ezaakulaakulana ogenda gisanga nga n'abantu bagisasulira ssente wano ogenda ogambe nti nongenda abantu kuba mujje tusotereyayizinge tukole bizinesi bagambe emitwalo egi oleba ogenda okwogera n'obutebe nga nnyingi bulala naye bagambe nti no waliwo agenda okuleeta wali gundi simanyi abakyala bagenda kuzina nga we babigula bati bagambe emitwalo 10 ogenda kulaba eguweerera 8 nga sho ya 10 nga tolina woyisa bigere nga tokyalina woyisa bigere nga n'enguudo bazisazeeko kati fe abayita erugogo tuli ku obuuza nti ki ekiri awo bagenda mu mazina anti owakabino ne gavumenti baba banguyira mangu oba wa security okiriyalinga kati mmwe mugenda abasasudde emisolo egy'emmeka ogenda okuyita mu luguudo nga balublokins oli yasasudde miliyoni 15 is the society we are living in bonna nga mwebali basasudde emitwalo 10 yendowooza bweto bweri kati olinga amalanga abuuza naye ffe lwaki byetukola tebimmuka nate kisobola kubeera bwe no it has got something to do with the way you think ate ne society nayo teproducinga bakulembeze batagijaamu era bw'ojjanga okola contrary to what they believe tobeerawo nze kankubuulya ekibeera wano kaakati olaba wano ne bw'otandika wano munnayuganda n'ojjayo nga olina intentions zo nga ziri kkiriya otuuka ekiseera n'omuta otuuka ekiseera munnayuganda n'omuta n'oddayo eka n'ogaaka neeriire ssente zange abaana bange babeere bulungi why omala kutuukayo n'omanya nti obwongo bwabwe wano ogenda kulwana obudde bwonna bagenda kugamba nti akwata 10 ogamba nedda principal agenda kunyigamu wali abantu gundi genda kachano ka gundi oyo omukube genda bamukubamu gumu 2 nga batani nabagamba twabagamba oyo gundi gwe eyaganye out of principles baba ni manipulating addakiika emu 2 nga bakomawo nga bakugamba owaye kati tulina wa 5 ogamba waye mugampe nga wategedde bokola ki ebodiringa nabo kyovolaba abantu ddala abafunye mu society efaanana bwetu tebagana kubasemberera era bw'onaddamu okuba akasimu naye nkugamba nti sikyagenda ku social media togamba nti agiyeeraze okoowa omuntu asinga okwagala obuyambi yasinga okwagala obutabwagala abwetaaga yasinga okuba nga tayagala kubuwulira nakwata abantu batuuka ekiseera naye it is society thinking bwe balowooza bonna ng'omuzindo kati okwata otya emmotoka y'omuntu n'ogenda n'ogisinga oba otegeera oti kati bw'onaateekayo like can't you see it omuntu ogisinga ogenda okola ki ogenda okuddako ng'empapula ze zigenze wosula nti oli aleese miliyoni simanyi 75 bagenze kuzisabira baziwa omukisa ogw'enjawulo abantu basala magezi kyokuba abasiru bwe bati honestly oli agenda n'akikumalako like levels zo
ez'obutategeera zinneewuunyisa nti ntuula nange awaka ne neebuuza gwe wasala magezi ky'okuba omusiru bw'oti kuba obusiru bwo bulina level nga obuuza naawe ogoberere oba weewale ebyamusiriwaza mulimu omuntu gw'olaba nga yeeyagalira mu busiru naawe ne bukusaaliza n'ogamba senga mbeerawo nfunako nembanga obutegeevu bwange nga gadzi nsobola okuziggyawo nembanga nange nsobola okubeerako omusiru bwenti osanga naalinyumiddwa ku nsi nembanga stress tezinnuma kuba omuntu wakugambira nti leeta $75,000 nzisabire ojja ozikime like that kind of stupidity amazes me. Olinga tekirowooza nako nti bagenda kunziba n'agenda n'aziteekawo si mwana wa nnyina si waaki abantu bakola lisiiti ku $1,000,000 gwe n'okwata $75,000 gundi agenda kunsabira kale tulabagana kanzikime ekyanga zigezeeko amafuta kale munnange weeraba n'otwala ebijanjaala awaka eeko tugenda kuddayo eka tukime $75,000 zigenda zirina amafuta ga lusanvu embwa kale adala okulowooza kuno okulowooza and people take it so normal. It's so normal in the world. Like how does it happen? Mulimu lwengenda nembeera wano nembuulira abantu nembagamba bwe ntunulya Uganda nga bwefaanana omuntu yenna alina amagezi mba nkwebuuza olemu otya okukola ssente okutegeera olemu otya okukola ssente ku bantu abalina entegeera efaanana bweti. Like manipulation is so easy. Omuntu asobola okujja osobola okukeera ku makya n'obaliisa ebisiriiza n'owaguza obubwa mu kutiya ebisiriiza bino binaatuuka bigenda kukwata olina awuliriza bw'ati olina omusanga ng'ali ku mmumbwa naye ng'ejjuddemu kalimbwe ali ku mmumbwa omusawo yaŋŋambe nginawo gyawa n'omugamba obisangawo ebyo gye tutambulira tezolooza mbeera mu ggulu nanywa obusa omwezi gumu n'ogwokubiri naye ng'omugamba but do you know that you are lacking iron? Lwaki togenda lino ogula amakerenda ga iron? The craving will go. Oyagala okulya ettaka lwa nsonga nti nno olina iron deficiency. It is as simple as that. Naye ng'omuntu akikola alina diguri. Lwaki lwakuba yalaba maama we ng'akikola. Diguri muki? Mu byonna bye basoma ebitabayamba. Kandi okufuna diguri mbusa oleetera ofunye diguri mbutegeevu. Ne bw'oba ofunye diguri mu kutunga oba okedde emirundi egiwererako ddala ng'ogenda mu kibiina ekibiina lwakuba abantu balina ekizibu kye balina balowooza bagenda mu kibiina kuraminga bye baba bagamba kukola. Tugenda okufuna education etuyamba to enhance our thinking. Kubanga era okusoma si kukwata bikwate lwa nsonga nti ebikwate by'osoma Napoleon Hill gundi yakola bw'ati de Mau biki nabyo tebyaliyo. Abantu abaali balowooza batuula ne bagana naye omanyi nze nzudde nti kino kifaanana bwe kiti kankiwandiikeko wansi abalala bakisome gwe bw'ojja n'okisoma ne weerimba nti oli muyivu. Kyova olaba abaali baddugavu be bakwata sipiiki ne bamuteeka ku migongo gyabwe ne bamutwala adiscoveringe gundi sosi ya Nairo naye ng'agisanze waliwo abagibeerako buli lunaku abasulawo nakati olwaleero discovered the source of the Nile. Abajinga we banaabiranga we bayolezanga engoye kakati ye information gye wakoleranga ebibuuzo era yekulimba nti oli muyivu. Vasco da Gama akuyamba kyakaleeta mmere emirundi emeka yakagula enkota z'amatooka emeka ewuwo tutambudde banyabule bassebo bambi okuwandiika biri ebyaliwo byali bya bantu balowooza be babiteekawo. Ogenda ku ssomero kuyamba okusoma essentially kuyiga kuwandiika na kusoma ebisigadde kulowooza naye ekisingira ddala obukulu ekirina okutwala ettundutundu erisinga kye tutakola kwe kulowooza. Musajja yalinga mu Japan bagamba buli we yatandika nga abayivu nga bapya yakibabuuzanga why do you come to school but after a long time ng'agenda towards his retirement yagamba nti abayizi bonna emyaka gye yamala ng'akibabooza bakigwa. Ye yali amaze okukizuula ng'abantu akibagamba ng'ababuuza lwaki ojja ku ssomero buli omu n'agamba njagala kubeera dokita njagala kubeera gundi we baamalirizanga ng'abagamba you come to school to learn how to think.
ne leero bwogenda mu tashalize ziri mu ggwanga lyonna naga ndi mpaayo ensonga bbiri lwaki ojja ku ssomero A, B, C n'owaterawo esooka wagulu ogimanyi to pass exams kamanya nti eyo teacher ajja kukola ki ajja giyisaawo to get a job n'alekayo to get a job to have a bright future. Kakati mukulu batte njagala okubuuza ku bantu bonna b'omanyi ani akola kye yasoma nze gw'omu ku batono era weebaze Mukama Katonda alhamdulillah nagamba diguli ziri mu arcade zitunda engoyi diguli ziri mu arcade zitunda engatto diguli ziri mu bondi zitunda emmotoka naye nga mu byonna bye yasoma ekyo teyakirowoozaako nti agenda kukikola okutuuka olunaku lumu omuntu lwagenda okutegeera nti okusoma kwange kwe bampeereza bakadde bange bampeereza kuyiga kufuna amagezi era abantu bonna ogenda okumwekanga ng'ali waali lwa nsonga nti yalowooza n'amanya we boogera n'abantu yalowooza kwana emikwano nga naye okusoma okwo kwamuyambamu kukyusa mu nneeyisa kuba bw'obaako nekyokoze ekitakwataganye oli akubuuza naye ye ayogera nga ataasoma yeeyisiza nti ko kukuyambako just kupolishinga kati kukuleetera endowooza egenda okubeera ng'okolaganikako naawe esobole okubeerawo ng'osoma okusoma olupapula n'ebiddako ebisigadde bakuyita buyisi kubanga sisitimu yonna neya banking bw'ogituukamu ekikola mu Centenary si kyekikola mu Standard Chartered bagireyinga out different ebisigadde sisitimu eya entity eyo yetandika okukuyigiriza nti wano bo enteringa digiti bbiri zivaamu kino bwekiti ziba iyo bwennyini lwaki ogenda gitegeera lwa nsonga nti wasoma n'oyiga n'okubala ebisigadde kulowooza na neeyisaayo na ngeri gye wepresentinga it is as simple as that ne bw'onaaba nga tolowooza ne bw'onaaba ne diguli 8 engatto zigenda kugwa olubege ng'olaba bw'oti otandike kaalo obuvubuka okayitemu paka kaalo obukadde nga tolina ky'okoze ng'okyanoonya future sirina kyennyongerako kale mpozzi munywanyi waffe sabbiiti ewedde dani yalina amaze otuwa invitation y'ekigambo nti banange Haji mwagala nnyo naye nsaba lumu Haji akkirize oba ne Haji ati amusitule ajjeko wano ku restaurant Haji alye kamera alye ku luwombo ani Haji ati bamuyita Hawa Nakitende fika sana gwayogerako ate oyo mwannyinaze manyoko bami muzeeyi we yafudde sabiti wende ngokibi yafudde ngakibi mukama abasaasira abanyiga ebiwundu lwaki tewambikira yantumira kuva luli gwe n'omugamba nti nina talina mmere gyaliisa bagagga ate naffe era tetwaliwo twaliho ima emikwano nga mmwe ani yeetaaga abalala ate twaliho ima mwamala ne mugendayo natugenze kumya emitongole wamala n'ogendayo netugenda tumulabako kasita byonna ajja bbiraba ate ani awakanye gwe mwetuka kale bwe tutyo bwe tutambudde naye nga ssebo n'ensonga eri ojja girowoozaako akwagala nnyo kuba amagezi buli kaseera agakozesa bizinesi neeyongera ajja ti muŋŋambire bw'akeera ku makya bw'amala okusaala subuhi akalaadi akakube ng'agenda kukola tatuulanga awo agambe nja kuvaawo kuguni bamugaye nti bakasitoma baatuuse dda nkyali waka nkyali kwa dhikaali zikubire mu mmotoka ng'ogenda kukola njagala nnyo omuntu akkiriza nga bw'akola bagamba nti kola kyonna ky'olina okukola yani hajati ani hajati Hawa Nakitende hajati Hawa Nakitende mwannyinaze bw'ozuukuka ku makya genda okole bw'omala okusaala dhikaali zo zikubire mu mmotoka lubaale embeera nga nembiro kwokoze eki bagamba nti genda okole kyonna ky'olina okukola then ebisigadde olyoka obirekere mu Katonda so si butakola ky'olina kukola byonna obirekere Katonda yakeera 11 amiina n'atwala Shira ku Saapolo 12 zigenda owera ng'atuuse bw'aba mutwala ku Saapolo akasente we kalaja tisaamu kale bwe tutambudde banyabo ne basebo olunaku olwaleero bwetyo bwe tubadde tubadde ne Haji nga tumumuunya mu bigambo wano era mu bigambo byonna byatubuulidde nkutemu mbifunzizza nega nti weebeereremu teri ddogo wacha wewe tubadde ne Idris Lukwago ne Dan Mugoya
extra digest mugoba nsonga akuume